lwategekebwa kwe gasife twalitegeka kubanga Bishop Ssaabalabirizi yazaalibwako awezezza emyaka 65 kakati olw'ensonga eyo nga alina okuwaayo obuvunaanyizibwa ki okuwaayo obuyinza n'obulabiro. Omuntu aweza emyaka 65 mu kkanisa yaffe tayisaamu wadde n'olunaku n'olumu. Kakati 65 giwezerera ejja Bishop Eridadi Nsubuga Luweero kwe kuwaayo omuggo. Nze nandibadde ngenda naye kyali kyateekebwa nti twandibadde tukikoze mu maaso eyo nga 16 Sande ejja nga tussaako n'omulabirizi, naye waliwo ebyaliwo nga mwabimanya. Omulabirizi yalondebwa n'asazibwamu. Okulonda abalabirizi be balonda ate balina obuyinza okusazaamu. Alonda ate yalina obuyinza okusazaamu. The one who hires is the one who fires. Kale nno basazaamu olw'ebyo ebyaliwo ebyali tebikwatagana ate nga byava Luweero ne babituleetera. Kale nno mbadde nina okubeerayo kubanga omuntu aweza emyaka 65 obulabirizi bukomawo eri Ssaabalabirizi ne babayamba okuteekateeka okufuna omulabirizi. Kati nga buno bwe buli nti tebalina mulabirizi, omuggo gulina okukomawo wa Ssaabalabirizi n'embeera n'obuvuna kubanga bwe buvunaanyizibwa bwange. Era ne badde mpulira nga baga nti Simasi yamanyi wa Lusifayo Bishop tajja kujja wano oba ne gwanaatuma. Kakati ate kyemane Lusifayo yafuuka Archbishop yanaafuna omuggo guno agutwale munabalaga tujja gulwanira ogutwalewo. Kakati ate omuggo ogwo gwa bulabirizi. Amateeka g'ekkanisa dayosisi weba talina mulabirizi guddayo ewa Archbishop n'akuuma obulabirizi obwo oba n'alonda anaakuuma nga bw'aba asazeewo. Ekyo Archbishop yakikola. Teri mulala yenna ajja kujja nti omuggo yagututte ate kakati onoofuuka Archbishop. Kale nno natumye Bishop Lubowa aŋŋendereyo nga bwe natuma Kotido kuba saasobola kgenda. Nina obuyinza kubanga tukolera mu delegation, nina abalabirizi 37. Ntuma gwe mba ntumye gwe gendayo ate nze mbeere wano kuba obutasazaamu. Kale ekyo olw'okuba kyasangibwa dda wano nga nina okuba wano nga sinza ate kusazaamu nina ekimu omugoti nga nina abalabirizi 37. Nakikoze era ndi musanyufu Bishop Lubowa agenze ate nga bino byakusinza. Ono n'awaayo omuggo mu buyinza n'omubaka wa Archbishop n'agufuna omuggo kati agututte namirembe. Kati ekiseera kino kyakuteekateeka. Nkubira abantu omulanga ab'e Luweero mubeere bakkakamu. Ekiseera kyonna ng'emitendera giyitiddwamu ate nja kudda n'abalabirizi kubanga assaako omulabirizi ye Ssaabalabirizi ng'alina abalabirizi. Teri muntu ayinza kugamba ng'abantu olwo ge twagala ateekebwa. Abantu bannaye babadde ki? Abantu mulina okulinda emitendera kubanga ekyo kyaweebwa abalabirizi n'Archbishop. Kakati gw'olina kulinda bulinzi akakiiko kamu aka nomination committee be banaaleeta tulondemu omuntu omu. Kale mubeere bakkakkamu. Tewali kyakulwanira era ne chairman n'ab'ebyobufuzi bonna ebintu bino mu bijjeemye obufuzi. Mulina kuyamba abantu mu kitundu kulaba nga emirembe gibaawo. Naye ate omukulembeze mu kitundu bw'aleeta akajjagalalo neki okweka mu kkanisa kati ate omukulembeze anaabayamba atyo. Bino si bya bukulembeze nti n'okutimba ebipande gundi gwe twaga si bwe babikola. Bino biyita waliwo n'omuntu ayinza okuba ne bagamba ono yabadde alondeddwa Katonda nga tamwagadde n'ate n'alonda omulala.